Kati Arthur abantu abasinga bagamba mbulimu embeera eri ogitegedde. Arthur olimu embeera oba tolimu mbeera? Kubanga bisesa. I mean, abantu baffe bannayuganda ebintu bye basimbako amakanda n'obiraba nga tebirina makulu. Okitegeera? Era bajja kugambanga era kati Richard obwedde olinda omala okusimuka bulungi akolyoka okayiseewo nga totya nandisa obutatya bakulu bo. Asa literally wange ati wampadde chance. This is the only time I have to ask you. Nengamba kamubuze chali wange. Kakati Chogede kituufu mbadde ino okunywamu mali akayisa. Osobola okunnyonnyola. Naye nze ekikulu ky'abannakubulidde, the thing is by the way, I've been trolled on the internet. Abantu bantrollinze, abantu banvumye, abantu bagambye kino, abantu boogedde kino, abantu ne bagamba nga bwe sigenda genda mu ggulu, abantu bansibako dda Illuminati, omwana yayingira Illuminati, omwana sente zigenda mufuukira sente. Nawo ngenda tuukawo, awo ngenda kutuukawo. Illuminati. Arthur, bweteyomako na muntu yenna ku social media yenze mujuliziwo. I'm a witness. Nga nyomba nabo n'obudde bwabwe. Nze nali nkuwolerezaako ku ntalo. Kuba nkumanyi gweteyomako na muntu naye abantu bakuvuma ekyo nakyo ngenda kyogerako. Wakubalekerera. Okubalekerera ntya? Ne bagamba mbu Arthur takyatufaako mbu okuva lwe wagenda e Bungereza. Ebintu byatuuka. Neda si kyekyo kankubulira buli muntu yenna yakamuvinga n'agenda e Bulaaya ebintu abimanyi ebintu togenda kubeera ku social media, you can even lose it. The reason why we had a lot of time in Saudi Arabia is because twalinga tuyina obudde bungi mentally. Budde bungi mentally kyentegeeza nti waliwo okubeera ng'oli bize mu bulamu bwa bulijjo nti nno ng'okola ennaku mukaaga naye nga mu mutwe temuli kirimu, oli awo oyina obudde bungi obw'okwonoona. Okitegeera? Ate sigamba nti nno abantu bange yino bakuboononera ku budde. No. Waliwo olwatuuka nga you have to concentrate on yourself. Mukwana eno Bulaaya si mmere kulya. Bulaaya si mmere kulya. Ogirabeerako nawe abantu mala okkojoba. Ne balo genda okkojoba. Balowoozanga batya ssebo genda okkojoba. Gyogera mbaka gulondera nja kuba nkuwulira. Nvaako nze. Arthur gwe wange. Arthur. Bali balowooza bw'ojja kubeerawo nga tolina budde. Vidiyo etandise etuufu. I like Arthur. Mwagala. N'abantu baagala omuteekako embeera wala abayaaye. Nejjukira Arthur yamanyi okwewozaako. Awulidde amazima ge mazima. Ate bamwaga. Bali balowooza mugojja kubeera awo. Arthur. Kakati obeera n'obudde bungi mentally. Vidiyo etandise entuufu. Arthur. Balowooza mbu ojja kubeera awo mwegolya oli mu kubasanyusa obukebuke. Neda, by the way, kakati abantu bange abalungi era mbaagala nnyo. Ekintu ky'okubeera nti nno bo bajja kitwala nti nno. Bagenda kitwala nti nno. By the way, njagala nnyo omuntu wange omulungi ennyo bamuyita Doda Craig abyawo e Reading e England, mwagala nnyo n'okukamala obukamazi. Bamuyitani? Doda Craig yali akola ku NTV. Bamuyitani? Kadoda Craig. Kadoda Craig nkutumiddeko. So,
nali nga mbasanyusa naye ate nabo bansanyusanga. Nze njagala babuulira mental state yange sigirabangako nga eri clear nga kati. So that time I had to work on my self-esteem. I had to work on my everything. So bo balowooza nti nali nga mbasanyusa naye ate bannanga abantu bange bannabwaguuga bansanyusa nnyo. Ekikinala ne mbagamba temulina kye muŋŋamba kuba abantu bange bansanyusa nnyo. People supported me no matter what. The thing is, omuntu bw'oba kati olaba okutuuka e Saudi Arabia, okutuuka Dubai, it's different. Nti ebiseera ebisinga abaana abasinga naddala bali ku contract tebagenda sasula rent, balinda bulinzi musaala, wifi eri cheap, emmere ya bwereere, wano tokikola. You have to work so hard. Okitegeera? So osooka ne weetereza mentally, bannange sigenda kubeera available all the time kuba nnyina ebyokukola bingi. Ate n'ekintu ekirala nti nno bwe mbanga siri ku mirimu gyange gye nkwasaganya, oluusi mba ngenze kuba bbaala, mba ngenze kwesanyusa nze ndi kati neesanyukira si byabiri. I work hard and I party harder. Kati ne watukola bubi kubanga twababeerangawo buli lwakuna. Ate engeri gy'oyogeramu y'abalogo. Olinga agamba nti Kayima yasaana. It is called a break. Ate neera ndina mu break naye era ngezaako okubeerawo n'ensigalawo ne mbaweereza mu budde bwangu butono. Mu myezi 3 nojja sobola otuwaayo ka live kamu. Kabanyumira. Ne katunyumira myezi 3. Kati nabuuliridde abaana ab'obuwala. Teka abanyumidde. Ekikulu nze siri soda. Nkutumiddeko kalungi Sharon. Rich wali ondabyeko ku live ya muntu ki? Si kwewaana. It's because I don't have time. Era nakugamba nakusabira. Ng'omanyi olukunkumuli lw'abaagala abennyina ku nsi ya Mukama. Bennyina okwasaganya. Nakusabira omwaka mulamba n'ongamba wait. This is not. Naye ate bwenzize n'enkuwa obudde bwonna obw'oku nsi. Kubanga kati njagala kukubuulira. Era balina n'okwesunako nti no have showed up. Wanji? You are not? No. You are not Fanta? Silly Fanta. But the thing is, this is the thing. Kati Neda kati Rich goli muntu wange wa munda. You are not Fanta. Uliomajja kusanga. Neda mukwano. Kyovola beera posti zange nze sipostinga abantu. Oli omusajja w'amaanyi kubanga ebiseera ebisinga bwe mba nkola live zange ziri nnomo era mbeera n'abantu bange nga 205 bisatu okujjako nga nkoze engeri hardcore. Ate tetulina mu kuvuma tuli mu lwali tuli mu kiboozibozi naye bonna babembedde. Era leero onkoledde nze. This is one of my best live videos. The MC Rich njagala kubuulira. This is the truth. Wali obaddekawo omuntu n'omutunula bwoti mu maaso ng'olaba omuntu ali pure soul. Era ngenda neewunya abantu oluusi ndaba nga abantu babamu bakutrollinga oba abantu baagala okuteekawo embeera. Mpulira muli munda nga mpulira ddala oli ate by the way kankubuulire Rich, you almost go live every day. Ekintu kya kabi nnyo ti no matter what gw'okyaliwo. It is because oli muntu mulungi. Omuntu teyeetaaga na kusaachinga nnyo bakola atya. Kirabwa n'ayonka nti omuntu wa ki? Omuntu mulungi. So you're such a beautiful soul. Yeah, I almost go live every day, yes.
nenkola live nendita. But I'm really happy nyumizaako naawe. Kakati abantu kyenjagala nze okubagamba And you're very big brand. Ngenda kikugamba nze nga bw'oli ng'olaba I give you your flowers nga kwoli. Gwe wajja nga ffe weetuli nga gwatetuze na ntalo and you made it. That's really something really big. Nga gwe tuzze mbuolwana n'ono mbw'oba ovumya Richie oba ovuma Penge oba ovuma Gundi ne gwe n'ojja buzzi nga ozzemu. Mbavumire kisibamanyi. And you made it and it's really good. Njagala nnyo okuwala n'omuntu gwe mmanyi. Nti akapala oyambala ka kyenvu, oyambala ka green, oyambala ka blue. Naye sibamanyi. Era n'ofuna n'abakwetimba kweye ne balaga ensinga we bakumanya ennyo. Nze tewali amanyi. By the way, there is one thing I'm proud of. Nobody knows me. Okumanya nobody knows me. Nobody even knows the era omuntu amanyi omuntu gwendeti ngaabawamanyiko ebintu ebyekiyayi bye tubikumanyimanyiko ebintu ebitonotono of course ebiriwa asa wali wali mulamwasa naye tewali muntu alina kyamanyiko na okujjako ng'omuntu wa munda nnyo yamanya omuntu gwendeetinga namanya nti kakati Kayima bwati ne bwati Kayima bwati ne bwati kati ekibuzo kyange kiddemu kiri mpozi kyabadde kibuzo ki bagamba mbu olimu embeera ziri kakati this is the thing nze kakati I cannot even come out here nyentandika bannange era bikoze bitya saagalanga ku mwanyoko saagalanga ku mutabani wo saagalanga ku mukwano gwo mujjenga muwogera nga mulina nti bannange era bajja gamba nze ennyuma yange tekyalina ennyuma yange yonna yaseebengerera dda gwafuuka mutulituli guli awo naye nga bani abagunteekako abaana bawana ba intaneti baba ennyuma yange bagifuukira ennyuma leero gwafuuka naye njagala okubategeeza ekintu kimu abantu b'otayiga kutandika ku mindingayo business otomera mind your business mugenda kutomerera ku baana b'abandi nze nabagamba kintu kimu bw'obanga owulira mwababeera bagamba omanyi babeerawo ne bakakasa n'okukakasa bw'obanga ogamba nti nno Kayima yali andiddeko vaayo ogambe nti Kayima yali andiddeko oba Kayima yali alidde ku muganda wange oba yali alidde ku mukwano gwange jangu oyogere ne Kayima wadde answer nze nkumanyi you are my friend mugenda kutomera you are my friend right now I can follow your friend because nze mwembeera naawe tunyumya naawe ne tusanyuka bulijjo kyebabuuza ekibuuzo tuliddeko nga MC Rich nkutakula nti munnange munnange MC Rich giraba oti tukole bwe tuti ne bwe tuti nze nkuwolereza bwe nzijja wano nze nkuwolereza oluusi oba weebasinduzo tobibeera nako nene mbagamba wano kubagamba nti oba Kayima ndi kino oba ndi kiri wabula njagala nnyo abantu no I can be nze ate singa abantu bageze singa nze banvaako kati Arthur tunyumizaamu kati kubanga sirina simu yakubiri naye walinza okubeerayo omuntu ayagala okubuuza ekibuuzo aweereze gundi aweereze request yakubuuza ekibuuzo kyonna kye baagala sirina simu yakubiri kubanga singa mbalina esimu yakubiri mwadde mujja kuba amasimu mumubuuze naye mutandike okufa ku bintu ebibakwatako weereza request then ojja kuba osooka okumubuuza Arthur ajja kuba akuddamu tojja ng'ozze kuvuluga ne bwebavuluga nze ojja n'ovuluga nenkuvuluga n'oddayo gy'obadde onokujja ng'ojja obuuza ekibuuzo nga kiri clear. Yes, you don't disrespect my friend here. You don't do what? They don't disrespect my friend when my friend is here. Olulimi nga lutandise okuzitawa mwana wange
Ng'olulimi kuzitowa naawe ate nabadde nali out naawe ku lwomukaaga nembeera out jjo nenzira netulyoke so abantu balina okubuuza ebibuuzo nga biri kwalaali n'okubuuza ebibuuzo ate balina okukitegeera nti nno munnange nze sinze muntu agenda okuddamu ansa siri yezu kristo siddamu buli ansa so agala okubuuza Arthur osobola okuweereza Richi nawunya n'omuntu abeeraawo n'abeerako akati odde ku mpala kitale ya Kayima ekola byeyagala ensi yagivaako dda okitegeera akola bimunyumira obaweereza request wano ndaba tonebulezi kyogamba nabwe yagakubuuza kibuuzo okay ndabe wano nengezaako okubagatako tebagattako bannange essimu zammwe tezigattako simanyi I don't know why ndoza mu commenting ndaba baweeza Alan Cruz agamba ki omwana wa maama mwagala nnyo omwana oyo akaanako kagenda kuwangula ku nsi ya mukama the sky is the limit Alan Cruz nange kyali wange mwagala nnyo Alan Cruz Alan Cruz yamu ku ba YouTuber benasooka okulaba Alan Cruz is amazing mwana mulungi nnyo mwana ali very very humble omwana hustlinga nnyo I love him yeah he's one of the first YouTubers I used to watch era namulaba edda netukola ne ka video naye nekyali wange bamuyita Alan abeera wano in Netherlands nemugamba gwe Alan Cruz is a long time waluneka obwe naye yaloneka akola kati ku TV gundi bamuyita Brian Wako omujjukira be basooka YouTube abo wako mujjukira I know him omujjukira naye kati yaloneka kati akola ku BTV yaloneka inaina efuuka fala kyokka nga yali wakabi be basooka YouTube Brian Wako by baby bamu ku basooka nze banasonyiwa YouTube yagaana ne gwe by the kanso nekino nsooka nkikubuuze nga tuyita abayaayi Arthur nze na monetization you have enough views okusinga nze why don't you monetize all my accounts are monetized ziri monetized and kati I pay tax oh that's really nice. Yeah. Pay tax all my accounts are monetized from TikTok Facebook Instagram nze buwanda banga Instagram munga I've mentioned someone that is monetized That's it nice. doesn't even have to go through Meta era nange onkoleddeyo nduzange 10 simanyi ka sente ziriko naye onkoleddeyo ngetomata kamukamu gwe mugana neziba 2 onkoleddeyo nduzange 10 ekitegeere nze bwe kijja ku Facebook era kati gundi government ye England engambo nze kati natandikirawo okusasula omusolo nga nakayingirawo through Facebook ngezaako okugatako wano naye sikulaba naye nga ndaba gungi banyina okugamba ate kati Alan yali Uganda ngezaako okubagattako wano naye sibalaba Alan Cruz mbadde ngezaako okumukata n'abalala naye biganye kagundi kano nina mukwano gwange ava Milan mukwano gwavaawa ava Milan ayigiriza abaana abato abaana amagujja abagala okubeera ba football stars in the future naye nga ava Milan najja wano England ajja buli every weekend ajja wano in London so buli lwajja andeeterayo ka malot ka chill malot lwajja wandeeterayo ecupa zange 3 naye okumanya gundi Richie oli wa mukisa nnyo I decided to open up my final bottle nyina okulinda paka weekend lwanandesi kuba namugamba nava ku gundi nava ku beers nava ku no I do beers nava ku
ku strong liquors nti oba whisky oba vodka so kati amanyi kati lwajja wasinya nteramu eccupa nnyanya so and I think ajja mu weekend ati kati kiba kitegeeza nti buli weekend njanywayo eccupa yange mu ku weekend but right nga Americans mulole eccupa yange endala ngimalemu. It's a Milano. It's a Milano red wine. Yes, I'm listening. Arthur, mukwano gwawe Milan. akulisi chupa meka. Ambete buli rajja kale ajja buli every weekend ajja naye amanya ntandetedde eccupa nnya. To be quite honest, like mukama nze andetera abantu abalungi mu bulamu bwange ate anchuzingira abantu bengenda okwagala n'omutima gwange gwonna kubanga bwe mbalaba first sport ngamba omuntu oyo mwagaliddewo kati nino omukyala wane England sagala mwogera linnya so sagala kumwogera linnya naye abeereyo East Finchley mwagala nnyo omutima gwange tusooke tumuleke safunye lukusaako abeera Finchley mwagala nnyo era ye bw'aŋŋamba nti golokoka ku ssaawa 9 ng'otulo tundi bubi jangu tukole ku kintu nzukukirawo Tony Blaze tokoveeko omalodde ku live kuba mbadde nyina gwengezako okugatako ate nga mulaba abadde agattako so Tony Blaze namwe abalala mwenna abaweza request musooke muveeko ate dde mbulidde mujja kusobola okubuuza Arthur mukwano gwo nabeera Finchley mutumiddeko tumwagala nnyo n'obulamu bwange bonna njagala okutumirako okukana kange akalungi nkimanyi essaawa eno kali ku maato kakyakala olwa birthday ako kaprisila kalibala nkaagala nnyo Layitoni wange mwagala bannange nnyo Fortunate Kaburame ani Fortunate era ebikujjuko byange ebyokuddamu okufuluma ayina boat cruise next year mu August I think and it's gonna be my birth month tulina okugendayo ate nange ng'omuntu nina ekintu kyendi mu kufumba naye byange bitwala obudde byange bitwala obudde naye kigenda kubeera very massive very classy. It's gonna be a VVIP for everyone si bye bino VIP ate regular ate because it's gonna be VVIP for everyone so nkyakwasaganya omugagga agenda okukiteekamu ssente oyogedde ku mugagga kati waliwo akalango ke wankolera aka Summer Fest Juliet Zawedi akaagala nnyo Juliet Zawedi nkutumiddeko yonayona gy'oli naŋŋamba nabadde manyi Arthur atuvuma ate Arthur yabadde akoze kalango ng'ate katuwaana omwe watandikanga azannya isobola Rich, you're such an inspiration person. So tukutwala yadde nti onsinga obukulu nze ndi mwana muto nnyo mu nsiike eno yonna ndowooza bw'obanga otunuulidde abantu bonna bali mu kibinja kye ndimu bonna bakulu bannange nze muto naye ogenda okulaba nga waliwo obwana obwo kati gwe Rich nze tosobola kuntuukako n'otandika kumpa mateeka nze kulaba abebi kange kulabanga akaana sinti olw'okubanga kinaye nze simanyi lwaki for some reasons nkutwala nti oli kato kange ndabira ddala nga nkusinga n'obukulu yegwe muto naawe nze muto naye nkutwalira ddala nti nno gwe muto wange yegwe muntu singamba ne angels wings nenzikwata bwe nti nenkuwamba agatira ne mbagamba bannange amasasi gayite wano kuba ekyoya kyange okitegeera kibwabwatuke naye akaana katumukagire because you're so valuable otuwe essanyu ekintu ky'ensobola okwebazaako kiri ekintu kimu nti weebale nnyo okuleeta abaana abali mu diaspora together. It don't matter oba oli ali Canada oba oli ali mu America because nkulabe nnyo you interact with people from America, you interact from people from England, Buswidi, Bugirimani, obufirisuuti byonna bakuŋŋaanya ne tubeera buntu bumu ekitegeera
nti ne weluba lutalo ng'abantu beevuma naye oli agamba nti nze Babirye ntudde New York. Oh, by the way, ntukubira nnyo Babirye twabadde ku by the way nazo kiiseewo ayogera omu amagamaga naye tubeeko n'abantu tuve mu bino ebya indifferences tuve ku byaki naye omwana Babirye yeetaaga ne tumuteekako ka respect. simulinako buzibu Babirye tekiriiko kubeerako na buzibu ku muntu tekiriiko, but tukitwale nga bannayuganda. That girl is big. She's big now. That girl is big. Nze natuuse kubanga of recent twabaddeyo wano ne Fears, like twina an art festival wano mu London, the biggest ever. And they one of the biggest names. She's big now, yes. She's the biggest name. Why are you saying Babirye is respected. Oyo omwana ekintu kyakoledde Uganda ayina n'ekibumbe kye bakiyita kinnakayima, era buli lwangamba agenda weekubise ku kibumbe kyange nakayima. Ayina ebibumbe all over London, and these are respected pieces of art. So Babirye mwebaza nnyo olw'okubanga nti nno atuwubidde bendera, avudde mu comfort zone, ekintu nakiteeka ku level ndala nnyo, nti osanga bannagagga b'e London nga batunulidde ebibumbe bya Babirye nga tebabitegeera. Ante kugambidde she is big now, but ask me then. Nga ndi ku bipakasi byange bimpuba naye abantu balina ettima naye newe. Koko Finger tukutumiddeko live and clear. Engineer Rwasa nawe nkulabyeko tukutumiddeko. Bamutumuludde. Yeah, Senga Asidi chaliwo. Ali ate bannange Senga Asidi. Asidi alikiriya. Tanaba kuza ku mwana. Amanyi oyo tazadde bitooke byebigwa. Ate nze mulabira naye kati amaaso ennaku zino galikiriya. Nze namugambye yali akajja bwaki olubuto nga lwaka ne mugamba Senga Asidi oli lubuto. Abula bwataka weeyogeza. Waayita enzombo ali ku ndiri. Ne ngamba olwo olubuto. Mubeera ku live anyampa ne ngamba olwo olubuto. Omanyi basenga bwe twatandika okukola ekintu kino okitegeera nga tukyali wali ewa mwana muwala Layito Nambiru. Naye olwo yajja amaaso gamutwakidde ayima bwakutunuulira n'agamba bannange naye nno munneeka Kayima oyina obumu obulungi. Ne mugamba wange obadde otya ayya kuteera anyampa ne ngamba oyo ali lubuto. Bwe namugamba nawakana waayita mmeka ng'akubyewo omwana ow'obuwala omwana omulungi oyo nno omwana alina kuba na wange. Omwana oyo alina okumuyigiriza nti oyo ankowo ddala ye yakulabanga ensi tennakulaba. Bw'omulabirawo nti ali amulabirawo ne mugamba oli asesema yayita sesema ayitite yasesema bambi naye nga yeekuteera olwekuteera. Senga Asidi tukuteeriddeko tukwagala nnyo. Tukyali wano ne Arthur kati ayomba akwagala nnyo by the way. Omuntu eyasinga okunconnecting ennyo naawe nasobola okwogera naawe namugamba Arthur ankoledde akalango ate kyaliwo. N'agamba oyo omwana nze namulabirawo omwana oyo muntu mulungi. Arthur ati ove Dubai osala oyingira Saudi Arabia. Nevayo nga sina yadde empeke y'olwataano. Wali yala era nze ngamba abantu sente nazirya. Kati jjukira frustration ey'amaanyi obeerawo n'akasente ko kewuterese ku side sonzo manyi abantu abaana b'e Dubai bagira basonda essente weerumyani so nensonda sente zange naye munnange olw'okubanga osooka n'ojjukiramu sente nazirya navayo nga sina yadde olwataano ate saazirya nazirya nagenda naze Kampala zonna nenzirya siva mu mabaala. So nengamba n'abaana zonna ne ziggwawo bwezi yadde okusigazawo yadde empeke y'olwataano yadde ddiramu 10.
nezanzizayo okunzija ku kisaawe nga mmaze okwekuba nti kankole ntya baazisasula busasuzi tezaali zange. Ekiseera kyo kiba tekinnaba kutuuka nze sijja nze kyovala Dubai njeevuma nti egenda ku stressinga nnyo otuuka erabe nga ne ssente ya value yayo naye mulimu abaana abafunyeemu sijja gamba bonna mwebali abaana bafunyeemu naye kati ffe byatutambulirawo binze ssente nazirya sente zonna ze wasavinga waddayo e Kampala ng'ozirina nagula ngoye nze era nga bonsanga ku street oyinza ogamba ono planned kid awedde emirimu nga ndi mwambazi awe natandikira n'okwemetta ekizigo nze ekizigo kyenneemetanga kya bbeeyi. Asa oli planned kid oba oli unplanned? Nze I've been a hustler all my life. I've never been planned. Sijja kugamba ba planned kid be bana abaana nga kitaawe alina amagolofa n'agamba nti rich eyo yiyo eno yooli ono yalinze ebyo sibirina. Nze neefuddeko ng'omuntu. Nze neekoleredde sijja kugamba nti wamuzadde wange yaŋŋamba muno gwata poloti yiri wali salako okwate ssente ogende Dubai oba ogende Saudi Arabia oba ogende Wanedda ntuuyo yange. Sente bwatuuka e Kampala zonna n'ozirya balaki eyalya sente ebiseera ebyo walingawo La Paroni awo Parliamentary Avenue La Paroni nagiwulya saagirabako naye nagiwulira nkangubuulire frustration kintu kizibu nnyo okimanyi nti n'emirimu giyinza okuwa frustration n'owulira ng'ofa naddala bano abantu nze njagala nnyo okugamba abaana omwana woba ng'okola ssente totandika kutandika kukola ssente obeerenga negundi ne ka Colgate ka tube omala kayuza nagundi obusembayo otandika obe enjala eno mugirabe enjala eno nnungi buli lw'obeeraawo enjala nekuluma n'owulira ng'oyoya ku kyenda gula ekyenda omubiri gwe kyetaaga ffe twerumya nga tusaadde okwegulira ka juice sente netujja naye kati bwe singa nali nga nkola nga bwe mpatinga like working hard and parting harder nandibadde sente yange sigirya kuba byonna byonna nandibadde mbiraba naye kati jjukira mbadde mu Dubai okumala emyaka 2 n'ekitundu sifuluma sikola ki ebiku binnuma obujayiga buwande eno n'eri obujayiga nga tebusabye manyuma busula mpigi wanyiga ka Colgate n'okanyiga bwoti n'okasqueezinga nga tubunyiga n'okalumamu wakati kalumamu toyagala kutoola kaddiramuko kali akali wali ku sayidi kwagamba n'ogatta ebizibu ebyo byonna okitegeera omiza ka Colgate ako nange nali nkayuzizaako nakaluma wakati nze sijja balimba no kuba kati olaba sometimes by the way oyinza okubeera mu nyumba oyinamu cosmetics products meka nze ni muntu wa products nnyo by the way essaawa eno nava ku bizigo njagala kuddayo mu natural state ate malirize enkoleki nzire bujja nzire mu kyekube buto ng'erire entuufu etandise okujja naye kati nyina cosmetic products nnyingi nnyo kati olwosi togenda gamba olw'okubanga tolina ssente ogenda kwerabira wekanga okayuziza ozukuse kumaze tolina budde bugenda kugula gundi okayuza nze nali nange era onzijukiza haso eyo neŋŋamba mpozi nange nayuzaako ka Colgate nenkakwata nenkaluma wano wakati n'ogamba leero kati nno leero nduuza yire nno lwelusembyeyo ogenda okwekanga n'enkeera ozokokotemu era obwasigaddemu asa kati noddayo ekyaddondo sente oziridde nagenda ne sente anti n'ozirya zonna neziggwawo La Paroni nze nga ngenda mu La Paroni nenyingira ebbaala nze omanyi ndi muntu w'abantu ate nze oli ajja negendereza ennyo I only go out alone nga nina byenjagala okulowoozaako ate newe nga nina byenjagala okulowooza kati kangeze for example ebaano nga ndi England nga nina ebintu byange ebintawanya byenjagala okulowoozaako ngenda mu pub zaffe muzimanyi nenkwata nengula ecupa yange ya wayini nentuula nensirika nembeerawo naye ebiseera ebisinga nze I party with friends and family so nze kuva dda bwentyo so nga tinga nyiza okuzuuka ku makya ne mbakubira bonna ne mbagamba twesangeeyo ate nze omunene nga bwe ntuuka ku bbaala nga nsooka mpita mu ba security awo nga mbagamba njagala
bodyguard omu nga ampa bodyguard amperekera mu kinaabiro nankomyawo akola atya abeerawo ku mmeeza yange buli kiseera bwe bityo Asa togamba wobeera ekyaddondo mbeera obeera ne ne bodyguard. bodyguards sisasula bodyguard nti mwezi wabula wemmanya nti nno kubanze kati it's like of recent mbadde Kampala nga kyenkola mba ngenda mu bbaala yonna oba wa I make reservations ne mbagamba nti njagala table yange mugitereke naye njagalayo ne ba bodyguard bameka abagenda okubeera ku kido era nga abakuwerekera ogenda kufuka I mean abantu bakutawaanya mu toilets bakutawaanya so nga nfuna bodyguard wange n'ogenda nakubeerako wano wali expensive sinnabakubasoba but I for them so ningenda ate omuwameka omusimba ekyetaano nga wakayingira obusungu we bukuluma ennyo nga glasses ziweze ebbiri ng'omusimba yekyetaano ekirala nga okyamuseemu obusungu wala nnyo ng'olaba akugiza akulabiridde nnyo n'omusimba yekyebiri bw'omaliza n'omugamba saba kyonywa kati oluddako ne bw'otamuwa omusuubiza nja kuwa tomuwa ne ate ugezze ate no munnange si ate ndabye kati naye ate singa obadde ndabyeko nga weeks 2 emabega ennaku zino mbadde natandika okuddukamu odduka nzirukira ddala running yes nsobola okudduka okuva Swiss Cottage kati kyenkola nziruka okuva Swiss Cottage paka Hampstead Heath kati abamanyi park ya Hampstead Heath eyo njidduka buli lunaku nenziruka mayiro nga 3 nasanze kyaliwo odduka emisinde omanyi ate nze siddukira nti oba njagala kukola mubiri no nziruka because kimpa motivation ogenda ne bw'obanga ogenza okukola emirimu gy'ogenda owulira ng'oli fresh hold on bannanga abakubira Arthur mu muveeko mujja kumukubira edda Keti Kalanze nkutumiddeko tukyali ne Arthur tetunatuuka London abasinga ntimanyi mwagala nnyo London awo tujja kutuukawo Arthur toli London wama esimu gimutinze nawo mutinze funa wonyiga ndi London ndi United Kingdom wena kusanze era ne wena kusanga ne Bera London wera wa London yes I used to live in Riyadh mbera mu North London North London Jogeno kusanga ebifonga Finchley Archway Finsbury Park 7 Sisters Edgewater Colindale Swiss Cottage Hampstead ebintu ebyo Hampstead yewabeera abagagga ne Swiss Cottage kati mpata kunyazi kutte ebisubi waabwe nti amaniikini gatwala abantu yava egundi Jeddah sina Riyadh mu capital city yava Jeddah n'agenda wali obeera Jeddah yali mbeera Jeddah ku port nga ku port eyo kati live kayitandike kati etandise mu butongole kati osambwa otya akaji oli comfortable okukyogerako osamba otya akajja okujja wano basinga kola emikwano egirina emikwano emirungi beera muntu mwesimbu beera muntu alina emizi beera muntu mugumiikiriza but above all kola nnyo ate savinga nga bw'osobola kubanga mukama bw'ajja ng'obadde oli musajja mukozi n'okwata akamereko n'okateeka ku sayidi n'ogamba kuno kwe naalya kano kankaterekere oluvannyuma ate mukama n'ajja n'akuwa emikwano ate naawe n'ojja n'obeera muntu mwesimbu omuntu alina emizi omuntu ayagaliza
omuntu ateefaako yekka ebisigadde bigenda kwekola bwe ntyo we nasamba akajji nali muntu mulungi ate waliwo n'ekigambo eky'ebirooto nze abantu bonna abammanyi kuviira ddala because anyway the first person I dated like omuntu gwe nabeera naye in a serious relationship for almost 3 years that was between 2013 to 2015 2012 to 2015 yali ava wano ate yali ava Bungereza ng'ava wano mu England ate ng'engeri gye twesangamu yansanga nga njagala nnyo ebintu by'e Bungereza nze njagala nnyo United States of America it's such a beautiful country so grand njagala nnyo ensi nga Netherlands by the way Netherlands njagala nnyo it's a very nice country it's so cozy okitegeera the architecture is amazing ate ensi osobola okubeera kyonna kyonna kyoyagala mu Netherlands ensi zonna nnungi Canada nsi nnungi Australia yadde eri wala nnungi nnyo Sweden eyo siinayo nnyo mulamwa nze yali agigenzeemuko naye nze saajagala sijja kuliva akati bu Sweden eyo Germany is really nice Germany is nnungi sijja kugamba nti no Sweden sijagala because of ABCD naye it's not something that can ever stick in my mind. No, me, I was there, but I didn't like it. Oh, yeah? Naye, nayagala nnyo ekigambo ekiyitibwa England. Nze nge Kampala njogera na British omuntu ngayizuluza nalibaddeko wano. But it was because of the person I used to date. Nga muntu wa luzungu, tamanyi Uganda. Tubeera mu British all the time, 24/7. Nenjagala ensi eno neŋŋamba nti Mukama nkusaba yensi gye njagala okukola ki okugendamu ate ekintu ekyokubiri kiri nti bw'obanga tekiriko nsi ki just have a positive attitude towards that country abantu bagenda kugamba bakugambye bannange London nze nfe nga twakajano ku London ebintu bannange London just have a positive mind. The word London, the city itself will feel that and it will give you the same. Richie, Mukama mwebaza. So kubanga chi ne kisa kya Mukama. Nze bukyanga ku England sibonabonangako. Yeah, thank God. Yeah, inze nalokoka like 1 week ago. Antikali. Tears. Kudra tumideko kudra ugambo tia. Kudra ndudo kulaba, but I miss you so much. In love kalungi mwagala nnyo bannange mundabira omwana oyo. In love kalungi ne FBS baana bange abo mbaagala nnyo. Abaana bo be bazimba bwaguuga wali wammanga. FBS ne in love kalungi naye batalibo. Abaana kati nze FBS namulabako. I met her in person. She's a very nice woman. Aine emyaka 5 naye alabikanga omwana ow'emyaka 25. Like new like the 50s, the new 20. Kati abakazi atabali myaka 4 oyinza olowooza bakava mu high school. The 50s the new Mukama munnange yantasanze obulamu bwange saagala abaana bato. Saagala abaana bato. Oyagala banna mukadde. Ate ekyo tekisussa ate. Njagala abakyala abakuliridde mu myaka abategeera ensi. No, because I want to take advantage. No, because I want to take advantage. Naye abantu abategeera ensi bw'etambula. Naye ate sigambye kugenda kutwala bana ate abakulukuta edda. Gitambuze video leero. Naye ina vibe Kayima. Video etambula eri smooth. Omanyi waliwo videos zetukola n'ogirabanga ogikakabukasa. Esebengerera bana nze kyovala sikyala.
tunatera n'okutuuka ku bwaguuga kubanga ekigambo bwaguuga gwe wakireeta nawe kijja kutuuka bingi nnyo byencreati nze lwakuba nti abantu tebansiima tukusiima sebufe abamu nga tetukusudia tukusiima abamu nze ndeese wano namungi w'ebigundi mungi nnyo vocabularies ate kati lwakuba era ne bwe njagala okubongera mbongera nsomanyi obulamu bwange njagala nnyo olulimi Oluganda. Ekigambo bwaguuga tuwa kijjawo simanyi kyajjabuzi omanyi wabeerawo wano wembeera nga njogera kati nze nyina one of my good friends mbeera nnyo wano ku ssimu naye netwogera kati nga nze njumya gaboozi gange nga bwe tutudde wano naŋŋamba akagambo wakajjewa so awo nga mmanya ntumidde nnyo Isaac Buyondo bannange mwagala nnyo kwano gwange Isaac Buyondo tukutumiddeko nentumirako ne Priscilla Kalibala Priscilla Kalibala yandibadde kwali naye kati ali ku holiday ajja kugiraba anti birthday ajja kusigalayo ajja kugiraba Priscilla Kalibala ntumiddeko nentumirako ne Lighton Namubiru obwana bwangu obwo kati ekigambo bwaguuga wali onyumya nekyaliiwo then n'okifuna nekijja nekigwabugi. That's how I come up with my word. You know kati omanyi when I get comfortable bwe mbanga nina omuntu nga ndi comfortable naye netutandika okwogera cause personally naturally ndi muntu musirisa nnyo very quiet by the way. Nkumanyi you're very quiet. Ate emmembegereza nga njogera ate okubembegereza nnyo ate nekira wegendereza nnyo negendereza nnyo kingendo. It's because negendereza nnyo naye ate mmembegereza njogera mpola nnyo ekigambo kiyinza omwera nze namalako airtime w'abantu kakati kyekyandeeta okutandika okusabuka kati nga waliwo nakubiranga my moms ne bangamba nawe yogera mangu kati netandika okusabuka kati mu kusabuka nendanaagira kati omwe nsabukira ebigambo nga biflowinga ngendo olaba empala kitali y'Oluganda eyingiddewo kati Arthur video erabika entuufu etandise kati Arthur ova ekyaddondo oli mwavu akasente kakuweddeko oyingira Saudi Arabia wanjaga kutuuka wotandikira okukola ngamba nze Kayima abaana bali wano e Kampala abanyumirwa obulamu abaana sorry, excuse me. Babanga they can make it here. Nange nsobola kimakinga. Ekintu ali Saudi Arabia. Natandika mulimu gwa kusireyinga. Fiona de Posh nkutumiddeko Fiona de Posh. I miss you so much my friend. Kati ova ekyaddondo oyingira Saudi Arabia. Wali osireyinga? Nze Kampala nze nasireyingira e Kampala. Most of the big projects you see in Kampala right now, fetwali twazijjako akawuwo. Gwa buli project gy'olaba e Kampala. Lwakuba nti bannannyini projects ezo besigenda kwogera tebasobola kuvayo ne boogera mu lujjudde. Okitegeera. Nze buli project gy'olaba e Kampala. Nze nagijjako akawuwo. Tebagaba credit. Tebagaba credit. No. I don't know why, but anyway, I personally don't mind. Kubanga anyway, nafe twalinga tusanyuka. Twagala ebintu ebirungi. Nze Kayima nga siva ku goat race. Kayima tetususa. Kayima waliko ku goat race. Kayima nga siva goat race. Singa baddenga ngenda ku goat race kati. Kubanga abantu bamanyizizza amaaso bandi kino kisize luli nali kirina bwendi tewali amaanyi nnyo nze tigigendangako naye nze ngimanyi nze nga mbeera ku gotres nze Kayima bukedde yankuba mawulire neekoowa ne Kampala Sun naye nga abantu bakuliko organizing by that wali ako manyi tulaba abantu bangi nnyo bakubye mu mawulire we don't give a heck because we don't know them, you know. Yes. Ndoza nalabikira mu lupapula lwa bukedde emirundi ng'ena n'ogasoma n'ogagula simanyi bino simanyi social media bullying simanyi social media trolling because ebitya ffe batutrollingako mu mpapula z'amawulire
izo omuntu eyasooka okunvuma nti amagulu ge nkalinga aga kalooli yali Kampala Sun. N'akagambo ke baakozesa kaali mu luzungu nga sikamanyi mbu Malibu stock. Nenoonya Malibu stock nga ye gundi mbu yazza kungujja n'amagulu ge galinga aga kalooli. Embwa za Kampala Sun ezo. Mbadde ngezaako okusiba ensekole naye munsonyiwa baakuvuma amagulu galinga aga kalooli. Galinga aga kalooli Malibu stock. Kati bana abana ebajja ne bakutrollinga ku social media. Bino babitutrollinga mudde emitima gyakaluba dda. Ojja kunsonyiwa Kayima okuseka. Naye era nga bw'ogenda ne weetegereza akafaananyi bakuba mu mpapula z'amawulire era ng'olabira ddala kamuje gundi ŋŋaali ewedde kalooli ewedde emirimu. Lwaki weesonyiwa shots? Ate nno gamba shots ezitegerekeka. Nzijukira era lwe lunaku lwe nasookera ddala okumiitinga my favorite person Lighton Nambiru. Meeting gundi Helen Lukomoyo yali ataddeyo show ku liquid, was it liquid oxygen yali VIP au mu industry area. Nagiwulyako naye saagibeeramuko bangamba yalinga bugoloobi. Kati eyo ogamba gundi eyo ogamba silk ene walinga silk royale walinga zi campus night wano kusiriki wano mu industry waffe siriki nkadde wansi gimanye oxygen eritono wansi ng'onaatera okwambuka ku royale waggulu ng'eri ewabeera gundi bakayoola naye wansi kitegeeza twalinga gikubayo ngimanyi walinga waawo. Nze nakulira Makindye naye nga sipatingira Makindye. Wayingiranga ku kompu oba wasasulanga? Nedda mukwano nga nsasula ssente zange nze nga nkubulira sifuluma nga sirina. Toyingirako ku kompu complimentary? Nze Kayima mpozi campus night. Kayima kasoogedde gundi olaka wayingiranga ku kompu. Nayingira nedda sijja kugamba nti nno kubanga campus night twalagangayo ID. Ate ng'olina ssente ezigula club ennya ozijjukira club ennya oba zaalinga za 108 oba 2? Zaalinga za 2 oba 2 nzijjukira tezaawezanga 2 mukwano nga izo ssente ani azirina zonna 2 kubbiya nde twanywa club naye nga tatuwoomera na DJ Bobby omujjukira oba DJ Bobby yabeeranga waawo ne Sweet Kid yabeeranga waawo. Mama nga Sweet Kid yalinga MC nga nze nzijjukira bulungi nnyo nali ŋŋenda nenziba siggawo omusajja ku mmeeza yali azze n'obwana bwa kampasi awo buno bwana bwakabi obwalinga bwambala ennyo kitegeera musajja yali muyindi alina olubuto lunene n'ateeka sigga bwati ku gundi ku mmeeza n'emmobba nobba kisiga n'abaana bano balaba tebalidde bulamu ffe tukooye naye tolaba tuganya okuwanika. Asa soko nyumize ku siga kati siga wamukoleeza nerage era nagenda ku DJ Both gundi ye yali akubona omwana Shiru kuba jikakiriya kubanga Shiru ng'atunula yenna obulevu nga bumutu yenna nga agambwako osobola n'omugamba nti how are you nenkuba kisiga ne kiyingira mu booth ne banfulumya. ngoguka gutamye simanyi na kufuwa sigala nze manyi siri munywa sigala simanyi na kufuwa sigala nze zo ne vape zamwe zo wenjifuwa nkolola okitegeera nekikuwa bwe kigenda mukama era ndowooza abamuguni balaba ne bagamba kano kali ku mistake kenyi ne bampitira security tebandabula nakundabula bagamba obadde ofuwa siganga agenda mu DJ's booth ne banfulumya. Bakusitula busituzi bakugamba bufuluma bangamba sebo fuluma abweru nembagamba lwaki manyi nze nenkalakasa we nga kagenze nembagamba lwaki munfuluma bakugamba twegayidde fuluma va wano obadde ofuuyira DJ waffe sigala naye njukira n'abayindi bennyini badde munda nga bafuuwa sigala naye lwakuba bambi bala
nga n'ekisigo wakibye bubbi. Waliwo n'omwana omulangira Ssuuna ne Fidempo bajjukira. Fidempo amujjukira. Nga bagenda baweereza message. Fidempa bananga bali kuno Fidempo oba yabulira wa? Simanyi. Naye omwana yali akuba mu bbali oyo. Fidempa atonze. Tugenda yali governor. Waliwo omuwala kiwala kyalinga kirungi bakiyita. Anje Mystic. Anje Nwante byonna. Kakati ekiwala bali bakiyita. Ekiwala kiyimba Monday to Monday. Something of a kind. A Campbell omumanyi. Onzikiza Fidempa wadda. Fidempa bali bagenda kukola oluyimba lwa Made in Uganda ne omulangira Ssuuna. Abo message busookeramu ffe ba party animals be Kampala. I was one of the top party animals in Kampala, dear. Kasota nso kunyumiza. Nyumiza. Netulinya boda netwambala obwambala obusembayo. Netugenda shooting a video. Twalabikira namu. Katika nkubuze Arthur. Wanga tugenda tambula nakugambye nze byange tebiri nnyo professional nti nja kubuza kino kubuze kiri. I know. Kati ekikumba wakigulanga wa? Owino. Wakerangayo muswanswa oba walina nakeranga nga basala. Kati nainanga anko wange nga asala. Wakera kona wekundibo. Abadda kyako 10. 10 nemzalinga kumezo kumachira. 10 zosimbula. Ne bakwate salti ne bajija ne bagamba mbuzi. Kugambye kati jukirawo manyi kati awo campus amalala gaige toyagala nakulinya taxi. Umanyi boda zezalinga ubaze ebiseera ebyo. Boda nga si ya buli muntu yambala ekikumba ate banakola badingo yambala ekikumba ngoli mu motoka yambala ngatte yakabi otule ku boda bali mu jamu bayasamirira. Manyi tewali asinga kwasamirira nga abantu bali mu jamu mu taxi basamirira tobanyongera. Bala batasinze okwasamirira sebo. Bakutunulira nga baba banyivu ate nga basibe batye emimwa n'omugamba nza kutuuzizza mu jamu boda batatuziraba kati nga bwe tukola bakutulira bakola batya bali mu jamu making sure nti nno bwe mba ngenda kulinnya boda ndi top notch kubanga bagenda okuluzuulira bangi. Kati bw'obanga ogenda mu wino ku maca walingawo obugali obwasimbanga ku Queens we ka 2. Omanya akakwisanga kafumbe mukasa. Webalire ddala nanyumyanga naawe. Nze kasontadde ku siriki eby'enkadde. Nonyumiza ne Angenwa. Tegedde kati oli school. Ojjukira nga sinaba kutwala ye kati nayinanga anko wange ng'asuubulanga to era naye nga bagenda ne banoonya first class nga balina amaduuka mu Makindi agatundanga engatto bakenza abo nga gye bajje engatto gye bakola batya naabo nga wakava prayer palace oyambuka bw'otyo. Ku prayer palace manyiwo ne Makindi nga walingawo twalinangawo bukioski ewakiwo manyiwo. Tugenda genda wonyo. Wachiwa mukwano. Eyo nayo mbozi ndala. Blood. Kati ekitegeeza Muganda wono bwe yasaba okululanga endiboota yagamba nga zino zigenda Makindi. Kati bwe ne baba wabifaaji. Nze balinga bamanyi jjukira nkugambye nga nkola. Jjajja wange mukuba enjawulo naawe nga muwe enjawulo okitegeera. Jjajja wange yali kuva ddoli wakakumba kubanga nga nina afro ku mutwe bweti. Nze nkugambye abawale nze Mukama mwebaza n'okumwebaza ndoza singa nyina obwana nga 10. Olina omwana w'omu wamwogerako wago wannamunigina ate kwenkoma alina okubeera planned kid. Tugamba nange owange nange mutuume planned kid. Oh yes, kiki ekigaana
uli bulaya okula sente ennyonyi wazifuula bugaali yuyo ogenze mu simanyi mu zi Dubai zaakako yuyo oze England in 2 hours ovuddemu yuyo oli Canada luli nakulaba ogenze Canada ate wuyo ogenze wa lwaki omwana utafuuka planned kid oli ku siroko olweggulo lwa leero kitegeeza wanyweredde ka siroko essaawa eno ate omwana ye agenda kugamba daddy next year bikole nga byonna byonna bikola naye nyina ogenda mu Walt Disney nange asa ochamula asa omwana mufule planned kid ali planned ndowooza lwakuba nti nno my baby knows one thing akimanyi bulungi nnyo nti nno nze sigaba byappa oyina okundaba kyokoze the business you have is school mpa grades ennungi ebisigadde bigenda kubeera nga biwedde era luli yampa grades ennungi nangamba dad I need to my son is 9 njagala simu yange yebbeeyi nenjimuwa kati asabye PS5 ne mugamba omala kusoma bulungi bwera bwampa results ennungi PS5 ng'eyingirawo oli mukwano gwange naye asaweepa panka mukwano omwana wamugambye ogenda muwa PS5 akulese rich PS5 ya sente mmeka asa nkwagala naye no PS5 ya sente mmeka ne bwe namusugulira ki second hand asa omwana wamugambye you must bring good grades then no I'm a very very strict parent in this strict nyo era n'omwana wange akimanyi review y'omwaka asa ojagaza nange mola yena mugamba she must bring good grades kati ate oyo singa okwata bukwasi kikopo n'afuka mu kikopo ng'ayimiridde review yange esinze mu mwaka asa cheers asa omwana nyina kumugamba mbwe alete grades good grades good no he worked for me omwana wange yalete good grades nempulira ngamba musayiguzeemu okutambula nangambirawo ne mugamba essimu bagikuwe ne bagimuletera naye maama era bwajja hey dad you're right I'm okay amala wiiki namba takuddidde mala complaininga najja nakwelezeza okumukomu amala nabyerabira naddayo mubowa bannange okaddewa asa ocomplaining otya omwana gambe ocomplaining nze nyomba golaba nze mwana nze sitiriisa baana kati mwera muyimba tetuyamba nti oba kituteesa ne mugamba kyewakoze si kituufu nti naye naawe daddy olimba nti nedda si kituufu nanga njajinga wamugamba need to bring good grades then I need good grades namugamba okay well you need bambi yangamba na PS4 yangamba PS5 and then susizam yangamba dad I need my PS4 namugamba well if you need the PS4 you need to get good grades tochisusiza PS4 naye kati nze mutima nengamba wewaba yo PS5 omwana wange he deserves it nze sakwata ku PS4 era yafulumye ne PS3 sagikwatako ne PS byonna sirina kyennina simanyi nawe bitambula nze simanyi PS4 kitinga otya kati bwe nabeerereza na waliwo ebivubuka byali birina famire kati nga balina Nintendo ewaka Nintendo jikene batekanga cartridge zalinga cartridge game zalinga cartridge kati nga babisonseko mu munda nengambe gomba emani chali wange asa olaba wade tuli ku live no ato ine ebintu ate byongambi oyine ekibuuzi kyontademu ate ndabanga kyamaanyi nze olunaku lwange muwala wange nagambira nengamba bannange class erisigala class asa Kayima oyina kyombuusiza kino kantiiseewo nga sinaba kyerabira muwala wange nange nja kumugamba you make good grades I get for you this that's really nice. I know kumanya nti whatever you know whatever you put on a table even if it's a beautiful piece of cake evudde muntu uyo tewali kyabwereri omwana oba ogenda muonoona omwana mugambe nti oyagala kino nti bannange era njagala well oyina okusooka kyova nti nze bwe nakula nga baŋŋambanga nti okukwata ekikopo kya chayo ne breakfast oba okwate eggolu ly'ettooka oyiteeke mu kamwa olina okusooka ng'oyeze olujja osiimudde ennyumba okoze otya tewali kyabwereere era naye bino ebintu byemutiriisa abaana omwana nakusaba kino n'omwa agenda takinga everything for granted
ekyo kyonkyakadde nnyo. Sooka ombuulire kati katugambe nti nno kale PS4 ya miliyoni 2.5 ezo ssaawa mmeka ng'oyimiridde ku magulu go wano e Bulaaya ku minimum wage zibeera ebeera week number ezo omanyi webe ku drainize kati omwana ajja abikula wikuze bwali akamwa akugambe nti njagala kino nti ngwe era bw'ataleeta grade z'oyagala togimuwa. Oh yeah, mugambe you well. I'm sorry, but you need to work for what you want. Era jagenda abikole. Nze kati omwana owange njagala inshallah mukama nga yemubeezi. Era ngenda mugamba nti bw'onaabanga oyagala bw'onandeete seetaaga bingi nze njagala first grade saagala mwana kumukanduula ate atuuke ku myaka 18 nga akaddiye. Njagala omwana bw'anaabanga njja mugamba P7 njagala first grade. Bondetera first grade, it don't matter. Oba 12 oba 14 oba first grade eri kumeka simanyi. Agenda afune trip for 1 week with the mother. Bagende ku trip e Dubai. Ku shopping spree. Bakole bene bagala. Kata jakola no. Mukwano kakati we wakulira waliwo yali asobola okugira okutekamu ofa y'okugenda ku garden city weeyagale ng'oyise lwaki omwana we aba takigendako owange era ekyo nagambanga ekiro kyane ngamba omwana wange alina ogenda ku shopping spree e Dubai ng'asuze mu 5-star hotel for 1 week byebyo abaana byotuuka nga bakutadde wali akalaamo akali wali omwana wo ng'agamba mannange nze taata wange yabadde byonna tewali kintu kisinga bulungi ng'ekyo wadde oba totegera naye era bannange abali ku live no tunaatera okutuuka we mwagala nkyali ne Arthur ate leero musanze mu mudu ate Arthur namusaba dda interview ng'abantu baginsabye nangamba not now nangamba okay Rich now it's okay Arthur oli mu mudu kati tunyumye ne oyina kyongambye ekyo omwana I really love this yes kirungi nnyo omwana olina okumutekamu embeera abantu by the way kino ekintu kankiyigiriza abantu mwenna abazadde ku baana naddala abaana ab'obulenzi oba abasajja abayitibwa gwe oyitibwa taata genda maaso ngenda kuba nkuwulize kangende nkozeremoko kati ya naddala nga gwe oyitibwa taata mu bulamu it's not about tata. It's not about who you are, but just try to be a good father. Omuntu abeera good father siye muntu akuza omwana ekyejo. Omuntu taata owaddala ye taata ow'obuvunaanyizibwa. Nze tewali kimpa ssanyu ku nsi ya Mukama nga kubeeraawo nga mmanyi nti omwana wange school fees weziri. Omwana wange alwadde alina okugenda mu ddwaliro. Omwana wange talina kyajula. Omwana ekyo kiba kimala. Kati nze oli ne wajja n'aŋŋamba nti bannange kasajja gw'oli n'ettima, bannange kasajja gw'oli kabi, bannange kasajja gwe ABCD, nga nze nkimanyi nti ndi taata ow'obuvunaanyizibwa. Ekyo ekintu ekirabo Mukama. Ate nammwe abakazi mwe bennyini bwe bawadde abasajja, Mukama n'akuwa omusajja ow'obuvunaanyizibwa, weesuneko. Mukama tumwebaza. Mubeera mulina okwesunako. Otherwise biba tebigenda kutambula bulungi. Kubanga nze kyemanyi nti nno omuntu yena yenna naddala taata ekiraba omusajja kyolina okuwa omwana wo is responsibility. Kubanga omwana bajja kugamba bannaye taata we yakoni nti taata wange yankuza ekyejo. Omwana olina kumuwa bwi responsibility. Thank you so much Phoebe Essa and Nelly Love Bambi. Senga sidi mwe nambala musiza Lighton Nambiru nkwagala nnyo mukwano oba nawe nga gy'oli. Question, why are you human? Richi jangu oddukanye live yo ggwe. Ndi Arthur. Kati
nga tubivuddeko omala okutamba akaji ake Saudi Arabia okatambuza. How was Saudi Arabia? Ate kati nno munnange tonze otuuse ote Saudi Arabia kwa kujjukira nakugambye ssente zaaweddewo zonna. Anti sente zaggwawo n'osamba akaji ng'ove Dubai noyinga Saudi. Nagenda kyenkugambye nagenda bamaama bange abalungi. Nemba polokere mugamba. Actually, natula wansi ku nagenda nenfuna omulimu naye nga neetaaga ssente kugenda. So nentuuza bulungi nnyo bamaama ne bagamba, you know what? Kinaadde 10 but olwo maze emyezi 8 e Kampala. Ntandise okufeedinga mukko. Sikyagenda out. Omanyi njagala ngende out nga ndi top notch. Tebikyasoboka engoye zonna bazirabye sikyasobola kugula lugoye nze ate agule engoye Dubai bandabe nga nimbutwale bwe Kampala ngula ngoye tege nkoye so netandika okuyiiya amagezi gonna mukama nampa opportunity ennungi so nenjogeramu with my family ne bakwata ssente from 0 to the certain amount gye nali neetaaga ne baŋŋamba kati nga bwe nkugambye nti waffe tewabeerawo byabwereere you have to pay back era nebangamba oyo mwana tumanyi mwana mwesimbu mwana wa buvunaanyizibwa ssente ajazizaawo neŋŋenda nenkyapa lwakuba nti ate okutuukayo munnange ebya lockdown nebikola ki ne biyingirawo but mukama mulungi nnyo nti nate bwe natuuka ne bakola ki ne baggulawo so ne baggalawo naye mukama nampa nti no nengenda mu maaso n'okukola ebyange kati Arthur, when was the first time you made a live video? Mu pandemic period COVID nga yakayingirawo. And how many views did you get? Nga sina page nga sina kyeninanga nyina just ka Facebook page kange nteekayo sobo nagenda olabanga video eri mu likes 2. Wakola bukozi nga onyumya biboozi nange ngamba abantu because remember jukira abantu balinga batandise okudduka so abantu bagoba abantu mabala tebagala kuva mabala bakola abatete bagala ate fenga tulaba eno Saudi Arabia gye twali ekintu kiri serious abantu bali malwaliro abantu bafa buli lunaku ngamba naye kakati muneba na Uganda neze just innocently nenkola ka video kange nga njogera ngonyumya emboozi nga nange wentera okunyumya ndowooza ekinene nnyo kagenda mu likes nga 4 ne views obaza nga 10 oba 10 1K nze omanyi nga bwendaba kega abadde atyo omwana akikubye kubanga Arthur during COVID bwakikuba n'otusinga fenna kati fe abamu tuli radical ate tuli bakambwe ennyo memuli penge memuli lumbuye gwe wadda nga gwe tulina gw'oyomba naye nga tewali bisubi byenneekutteko nga tulina bisubi byekutteko n'okikuba. How did you make that? Well, okay, this is the thing. Kakati ekisookera ddala omanyi bwe nali ntandika bwe nakola ka video kange ako nembeerawo nga bw'oli wano akatambulaako ng'onyumya mboozi nga nyumya nga bidi byenkugambye nga ngamba abantu bane muve mabala mukole bwe mutine bwe muti bla 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 nekafuna namungi wa views 10 okitegera anyway nengamba oh yeah so nentandika okubeera nga nkolayo live bwange ku Facebook jukira twali mugundi mu COVID time obudde tulina bungi nentandika okolayo nga wabeera namungi w'omuntu abembedde bwati bantu sinamutuuka ana njogera ku namungi w'omuntu 4 mu 5 batudde ku yange balaba kakati awo wetwegatta ne tugenda ewa munnangaani Laitoni soko olinde kutonvuga misingi wali awo nga it's COVID time n'ogamba kankolewo ku live nange n'okanyiga akapeesa wali ne mukwano gwo oba gwe wakanyiga bunyuma is authentic nga wali abantu toyina woyisa maaso abantu bonna nga babembedde wali wetuli kubanze bwendinze mbaddewo mwena nga muli banene tubasobola
mama mukola ziraivu kuberako abantu namwenji w'abantu 100 2 3 4 5 nga mukyagambwa akonzenga nieno namu try to ina viewership yaline by that time I remember laba bwengenda n'ekyo waliwo nali ne penge nangamba abantu bati baweze 15 eno live nga lichi tujijjako ngayogera kola sinangamba we bati baweze 15 ne bajjose babantu 15 naye munnange waliwo lwe naweza abantu 7 Richi nasula sebasi kati nga onyumya ki tewali bunyumya mbozi za bulijjo mbozi wali nefuna abantu 7 ngabo bagambwako kati munnange anyway bwetwamaliriza then I collaborated with Lighton Nambiru basenga asidi ne bajja nga tukyaza abantu bangi nnyo mwalinga banaawo mbajjukira atawe natandika okulabira bwe namala neneewaggula kati awo wenjagalawo neewaggula nengenda solo mwabeeranga ne senga asidi nga muri ku live but this is something we talked about bakyazanga kuba Lighton nangamba yapita nange nalina okubeera nammwe kubanga yaŋŋamba Richi naawe jangu ne kati by that time nze nali ate nali mupangulukufu nnyo by that time saasobola kubeera ku pano yammwe naye nabalabanga nga mubeerawo lula Sunday ekintu kino saba nkivugidde emyaka 3 mirambirira kati yes so munnange tumalirizaawo netuteesa netugamba you know what Arthur you're such a special humankind you're such a special human being era Priscilla netujja nangamba you are such a special human being bombi Lighton ne Priscilla Kalibala ne banga Priscilla Kalibala ne Lighton Lighton mwagala nnyo ate Lighton mukazi mulungi kati kamalo kusa tutuuka ntandise nziguddewo page basically yina linko yinanga Facebook za business za bulijjo ziguddewo sokudeeka emabega kubanga kati live etandise entuufu kati bw'obeera wano ne Lighton nga muri ku pano ani agamba munne nti nze ŋŋenda oba gwe wagenda bugenzi it just happened nengamba nti kanzulewo page yange ntandika okukola ebyange and everything naye ng'ate nina backup route okuva ewa Lighton nani nti nababuulira ne mugamba you know what let's do this nangamba that's a cool nze nali nganye n'okujoininga TikTok Lighton yanforcing okujoininga TikTok era amani gote by the ku TikTok oli w'amaani naye amaani gote gasinza ku TikTok gasinza ate ku Facebook ate abantu abasinga bakiconfusinga naye nze waka wange Facebook ye yatandika ekintu kino yes I you understand kakati olwamalirizaawo nina ne bamanager okitegeera olongo ina abantu bo 10 bo bakulaba 10 kibeerawo kati ekyasooka ekyasamba akajji nga nkola live video ya gundi y'okusitula obunyama bwetuka temwekubirako n'akasabuni bwengira gundi yange bwenyuma okitegeera ekintu ekyo munange nga tubuusa paka abantu lunaana nobalaba nga 800 bali nga bali okubakulaba yamanyi neganzigwe bwali akamwa nerisimbulukuka kati kitegeeza ne viewership yakuwaga netutandikiraawo kati kyekigira syo nayingirawo bwali akamwa lyerikolawo abantu nga tebalaba musajja yesaze gundi si legging tezalinga legging abantu lwakwebintu abantu ebintu tebabimanyisa ayambalako ku legging nze nga nyambala gundi
Johnny bikoze bitya asa wayambalanga legging bagiyita batya era bw'oba ng'olaba obupale bwe nalingangira bwalinanga ekisawo mu maaso ekikuuma ebitundu byaffe ebyekyama ezalinga legging babuyita batya bannange gwe FBS ne gundi mumbuulire babuyita bujoni ki babuyita bujoni asa long johns webale nnyo love long johns nga bwe neesala naye nga bubamu ebituli wakati omanyi ffe abasajja tubeera ne long johns zaffe zituwa emirembe nyokambalira mu tetagenda kwambula asa osokolideko legging ne long johns byanjawulo long johns mbadde sizimanyi leggings abakyala long johns abasajja era zo wano mu maaso zibanga underwear nze kati mbadde banyi bayambalanga leggings long johns ezo nnungi nnyo mu winter nti zibeera long boxes asa Kayima sokolindeko katono alanko ku legging kati nze long johns gwe muli gwange kusooka okukiwulirako ekigambo ekyo kati long johns zifaanana genda ozinoonye mu maduuka ogenda ku Neda teekamu long johns buba bu underwear era wano bwobazi wano mu England mu TK Maxx bazirina mu size ez'enjawulo mu brands Calvin Klein bikoze bitya naye ng'ekoma eno wansi naye nga kakukutte naye wano ewagenda entula wo nga wajjudde era walinga wabokisa waliwo provision yazo awanene era nawo tujja tuukawo abantu asa balabanga oli mutono nnyo naye ng'ate wali eri nga ndi very very confident omanyi lwaki omanyi ekintu ekireetera abantu abatini naddala kati nze ba extremely slim guys bw'oba owulira nga you're very healthy mu mubiri kuba nze I'm very very healthy nze sirwala ssenyiga sirwala bifuba sirwala simanyi misujja nze sirwala nze nabeera mu covid nga mbeera n'abantu ba covid-19 bonna banene balwana naye nze sirwala na covid-19 nze ndowooza maze emyaka ngenda sirwala ku kifuba ne ogeze olabika bulungi nnyo ennaku zino nze mukama n'omufuula omulokozi wo nze mukama njagadde kati gwe ekitegeeza kyo kati ntegedde wayambalanga long johns mbadde situulyako mu bulamu bwange it's my first time to kati nze nayambalanga naye lwakuba nti abatemi b'ebigambo n'abatasinziira abamala gegirira ebintu byabwe ne bakola ki ne balowooza nti nayambalanga legging nedda ezaalinga legging bannaye kamera yange etandise okugira eniki natuzizako esimu sinnabagula sitandi ya simu bannange nange nina ebyokukola sooka ofune ecupa awo era ecupa ya wayini yaffe ojesigamye ne kati eteredde kati ojesigamye naawe bwoti bagambye nina kayimiriddeko essimu lwakuba tekatereera Kayima olaba gikwate bulungi ojesigamye wali eri enyoke kati etudde bulungi omundi gwange gwe naddamu okulaba that's gonna be next year ngenda kujja nkulabe ngenda kuleetera akagundi kastandi nedda mukwano webiky ate tonjoga kutuuka ku ekyo okiwulidde ssebo buli kyali wange kaakano ngenda kakuleetera akantu sinnabakugamba nti kino kasitandi k'essimu kesirina ennaku zino sikyakuba bwangu ugamba nkaagaza kikale bwonaaba okaleese sisobola kukagaana naye sikugambyeko nti naye endi bubi nnyo sirina kantu katuulako ssimu kaakano kegenda okukuleetera bonaokatwala okatwale kaako kati bekafaanana otuzeeko essimu yo Kayima oli kyali wange nkakuwe gwe n'omanya oba onookasuula sisobola kukasuula nze sisuula birabo kaakano okalaba nkakuleetere era nkuleetere tripod kino nkikusuubiza nga tuli ku live kanti ati mwe mbamanyi leero kati ako Rich bw'okangira omanyo egundi abegundi nabo bali kitegeera nze akonze yakamugulira nvaako nze ngenda kakuwa ne kati ata gwe oli shipping okujja nga kaliko erinnya lyange
pinga nali badenka kusi okateka kongeri nti mberenga ndabira konti kano MC nyinja kiteka butesi mwengonzi MC Richie yakaboti wetaka byebyo bye eto obugundi bwo bwesimu Richie buleke nsobola nkimanyi ni kyobwagala naye nze bwengenda okuleetera ng'ekirabo kati gwana amanya oba tobwagala oba nkakusuubiza ngenda kakuleetera munange ngenda kuleetera ne tripod kyekijja okubeera ng'ekirabo munange nga ntandika kukuba bwaguuga lukumi njagala onyumize video yasooka okugenda mu wanuke oba yali kwa like kuba after kufuna views ez'abantu lunana batudde balaba that was the spark tutandise 1k 1.5 2k 3k 4k 5k natuka mu 5k yes 5.8 nga toyomba na muntu sina gwenvuma okujjako nafuna views kugundi ku ezisukka mu 10k gwe mutwalo mulambo ogw'abantu abali kulinga babembedde balaba that was on my NTV interview ate it was not on my ogambye gundi ya Farida so that was in the history of Uganda in the history of omuntu eyabadde ayagala okugituukako yabadde yali Ichuli yafuna meka Ichuli yafuna abantu 1,200 nga balaba nga kwebali waliwo abalabye afterwards ne Ichuli naawe mwabali bakozeko ewa Farida n'abantu kakati what I'm talking about is 10k people omutwalo mulambo ogw'abantu abalaba on only Facebook tetunabagenda ku YouTube tetunabagenda abali balabira ku TV ewaka but 10k people nti that went down in history interview ku mwasuze mutya ekyasinze okulabibwa abantu abangi nti ne Mr. Chagulanyi Bobi Wine ya ekinene nnyo kyakola kutuuka mu 4k ekyo nkimanyi ne wetudda ku Facebook omuntu akyasinze okufuna views ennyingi yali Lumbuye nga avuddeyo eri then you mu history then omulala owokusatu bamuyita Eddie Kenzo ng'akaaba government where you might car baby ng'akaaba nga ne Sheikh Musa tatanaba kufa kati Lumbuye yasooka gwaddako mu baali basinze okufuna nzogera ku Facebook bw'oli wakubiri Facebook wali omulamwa nti ye wali abantu abali authentic nti ogenda abali serious kitegeera nze abantu bambalira nnyo mu TikTok naye nze TikTok by the way nze ne live ze nakola ku TikTok mbale it's boring me kati okikuba kati ku mwasuze mutya omuntu akyasinze okufuna abantu abangi ku mwasuze mutya yeggwe teri mulala twali okufuna ne tulaba nga Kayima ne Kayima olabika kwolondooza oba wasula kumpi ne studio wali calm you are relaxed no this is what happened nali waka actually nali na mutamani wange kuba kwolo I spent the whole evening with my son netusula fenna kuba kyenzijukira ntino kubanga twalinga tugenda mu buliri fenna nti wagenda okwebaka nange nga nkola kinga you rest because I always had like busy days ukitegeera tingenda wano busy days mbadde njagala kugamba nti omuntu yekayeka yagadde okugira was the boss lady Zari ye yayagala okutuuka ku gundi ezo of recent wabaddeko yes ne omwasuze mutya yego asinga teri mulala so that day was just a normal day like kubanga it was okay like I'm sadly nervous yadde because you are not nervous not at all
slightly nervous because I was just going to speak the normal things. Like to act or anything. I was just going to be me. Era jukira nazuka ku machane nfumbira omwana wange breakfast ne mala mufumbira breakfast ne mugamba well you should be good to the people you're going to stay with but I'm coming back. And that was it. Nengenda. And that was it. Kati kankubuze Kayima. You receive a call from Farida. She's a very more respect. And Kati Farida. How was it? How was it? Farida was the presenter. Farida is a presenter of the show. But you know, about to like production managers, you know, but those are people to contact you, not Farida to contact you. It was my very first time to speak to Farida was during the interview period. Really? Oh yeah. Ania kukubira simu. Mukwano kiringa president agenda kubeerawo bali wena bayira nabakola bwati ne bwe bati. Ntegeera. Hey. Ania kukubira simu. The crew. Ne bakubira no bagamba yes okay. No gamba yenze Kayima. I was still in Saudi Arabia though. And then you look at yourself no gamba yenze Kayima abira ku Facebook I mean I deserve it. Yes, you did it. Yes. Oh yeah. So ngwachimba neewunya. Tewewunya. I know. Already abantu bange bali bandaze omukwano ogumala. Nze nga ne mwezija buzine nyampa. Oh yeah. Nenkuba doti zange netambula nengenda. It was not a big deal. I'm such a simple person. Saitaga kola bingi nnyo. Gillian Brown tukutumiddeko gamota Gillian Brown French baby tukyali ne Arthur twakatambuza ko banduze sawa teziweze nga bbiri twatandise bbiri tuline ewamwe ziri meka waffe ziri nnya ewaffe ziri 5 n'eddakiika 10 bamuyita Uncle Arthur. Uncle Arthur. Itegeza wagenda ne out kwolu. Neda. Kuba nali omwana angambi wanine mutabani wo. No omwana nali mulesi wakaso immediately after that ningende wakane ntandika okubabysitting omwana wange. Uncle Arthur. Wanje. Kubuzayo kino naye saagala onyige. Wali musajja muddugavu nomala nofuuka omusajja omweru. Kati eno kala gyendika essaawa eno is my original color. This is my original color. Naye waliwo wekyasukka. Oh, when I went to Uganda, everyone was mesmerized. Like, oh my God, oh my. Like everyone, hey, what do you got to Korea? Okay, it's banange irony. Echintu chizibu nti ebizige ebyalinga bimyula biva wano. Kyokka kati ndi wano sibinoonya na binoonya. Nakulabengo ulabika bulungi wageze n'okugejja noleka waize n'okulya. Ndya kubanga nyina by the way nalinange kuva dda nyina ekizibu ky'emmere but ate si muntu wakumira mpekebeke mboba kumpa appetite oba kumpa tulo nno naye neteekamu goyi neŋŋamba you know what Arthur you need to love your body more. I know you love yourself more, you love your soul, but you need to love your body more. Era bwe mba nga ntudde ku mmere ennaku zino omuwumbo gw'emmere ngukuba wali ndiira ddala emmere yange ate njagala nnyo emmere eŋŋanda wano emmere eŋŋanda ogifuna nga ŋŋenda ewaswale nga neeriira ku kyennyanja
ndya ku ttooke nkitegeera. Yes. Asa kubanga bwe wabeerera ate e Saudi emmere yantawaanya nnyo Saudi Arabia. Wali tolya emmere olya kubeera nnyo e Saudi Arabia nga ne bwebanga mmere ennungi simanyi lwaki for some reasons emmere yayo nga I don't fancy it. Era nga ekintu ndowooza kye nsobola okulya ne ŋŋamba nti kati ndidde ye KFC. tulina nebintu bye tufaanaganya. Kira nali nga nkola mugundi mu hospitality company naye ng'era I don't know for some reason oba Nigeria n'engikowa negiteetamu amaddu mangi nnyo. Arthur, what's your favorite dish in local Uganda? Njagala nnyo ebinyeebwa n'ettooke n'engege. That's nice. What's your favorite? Ekinyeebwa ekirimu ekyennyanja, the smoked fish n'ekinyeebwa katunkuma mwagala nnyo. Ekyennyanja ekikalu. Ekyennyanja ekikalu, yes. N'ettooke. Toteekako buwunga bwo, toteekako muceere gwo, teekako katunkuma nga mungi nnyo n'ebivaavava. Arthur, what's your favorite designer of all times? Oh my God. It's my favorite designer. Munanga ateeka mmala okukozesa nze favorite designer wange si ye muntu gwenja okugamba nti nno wa bbeeyi nnyo. Njagala nnyo kakisinziira. Bwe zibeere nga tokisinziira mu nsi gye ndimu. Bwe nali nga Saudi Arabia nga njagala nnyo engato za Cold Spring. Kubanga they are vegan shoes. Bazikola mu maliba gante, tebazikola mu kibi, they were just vegan. Wamma kati mmategeeze gwe ne senga acid muli ba mukwano nnyo. Kati nga bwe kijja omanyi nze by the way nze sigenda mugondi nze era nnyingira mu dduuka ly'abakyala ne nnonamu ekintu kye njagala okwambala. Emmere oyogedde ku byennyanja muli ba vegan. Mulimu olurasta. Njagala nnyo kamutambuze nyembizi empoomera nnyo. Naye leka tekuwoomera nnyo kasita oyogedde ku kyennyanja. Bwe ntera wali engege n'egundi n'embizi nja kutoolawo engege. Naye nze manyi bwe mba ngenda okugula ekyokwambala era nja kulaba ne blouse y'omukazi ngambe eyo blouse bw'eba ng'entuuka erabika bulungi, is going to make a statement, nja kugula blouse y'omukyala njambale. It's called fashion. No, I know you're fashion fashionable guy. Bonna babikola ebyo babyambala. Ekitegeera. Bwe tuka mu by'okwambala byo omanyi okwambala kubanga wali egundi ya Saudi Arabia Saudi Arabia nova n'ogenda Uganda wali weesunye bulungi nyera wali oyambadde bulungi. Njagala nnyo okwambala ebintu ebiri simple, saagala nnyo ebintu bya kusasamaza nnyo, naye njagala nnyo okwambala ebintu ebiri simple. Naye nga Kat Geiger is my favorite as well. Njagala nnyo Valentino naye mwagala nnyo. So bwekituuka ku ngatto kati kubaga ne Cold Spring teriwo engatto eziri vegan tebazigira nnyo. But what I kyensinga okwagala ennyo bwe kijja ku ngatto wano, I just go randomly bwe kijja ku ngatto. Njagala nnyo boots. Njagala nnyo boots. Kyova yasaavanga mu Timberlake. Kati simanyi Timberland, sorry. Yes. Kati Arthur, kibuzo kyange bannange ate kidduse. Arthur, you're vegan. Ekyo nkitegedde. Kuba kitegedde ekyo kyo oli vegan. Siri nnyo muntu wa nnyama. Ebanga yeeriwo ndya. Arthur, bw'obeera Uganda kifo ki ekisinga okunyumira? N'ogamba wano wanyumira nnyo kubanga tulina Kansanga, tulina Kabalagala, tulina Bunga, tulina wano mu Central. Kakati bwe mbeera mu Central, to be honest with you, waliwo akafupa kayita Kololo Terrace njagalawo nnyo. Njagala nnyo for some reasons, njagala nnyo okutuula ewantu nga ndaba ba passers by, abantu nga batambula. Njagala nnyo kugundi ku is it Patseri awo kwa Kesha Mall nga bw'olaba abantu for breakfast mainly.
Then Kololo Terrace for an evening. First only. For breakfast only, that is Acacia Mall Kugun au Kupatseri. Njagala wonyo. Kati ebintu ebifo bingi nnyo bitandise okubeera e Uganda. Naye waliwo akafokanga kali classic kenjagala nnyo. Bakayita Coffee at Last. Kali mu kizungu awe Makindye. Okamanyi. Kamanyi. Kali very cozy no genda osimanyo bakacha bakazimbe bagende wagazaawo. Nze kati banga lyembadde Uganda ne tegera Uganda naye simanyi nti wali ekifo kye bayita latitude wamanyi waggulu. Nkimanyi bulungi nnyo. Natuuka latitude ne ngamba General yantwalayo General Zamba. Ne mugamba kino ekifo kiri eno. Very, very, very nice place. Very beautiful, amazing. Chiri mu Kampala wakati, but it's like a getaway. And I didn't know that there's a place called Latitude. Well, Latitude. Nemugamba. Netuita mchikuwa chetaka netugende chukanga waliyo Latitude. Oh yes. Nemugamba. Akengi kankubye bate kankubye. Nangamba waliyo Latitude. That's a very nice place. It is amazing. It's so beautiful. I think I've been there like thrice. Nagenda yoko on my days, then nagenda of recent when I was in Kampala. I was there. I think I was meeting up with some people. So but it was really, really amazing. Nenza kafoka nkentula mu nembereyo nensirika nenkola byenjagala. It is Coffee at Last year. Makindye waffe. And bwekituuka ku mabaala nalandanga mabaala gye kikubidde waliwo simanyi Jack and Daniels simanyi Jack and bikoze bitya kali awo Jack and Jiru wali eri simanyi eyo nakikubanga nenvaayo eyo nengenda what is the place called so when it came to clubs oba nagendanga mu club ki omanyi balinga banterawo ne bangamba kati leero tugenda wano eyo ne tulumba ate nze ntuuka mabaala nga navuddeko dda kasooka njogera ku kino nga sinakyerabira nentugende mu maaso abayimbi bakwagala nnyo of course you know that and you appreciate people who love you. Shiba yakuletera ne cake mwana wange ne bitwalire no ku Kivulu bakugyeyo ne bakusitula ne bakuteeka ku stage. Ako kaana kange Kashiba nkaagala nnyo. Njagala nnyo Shiba. Waliwo akayimba ke bakayita John Rambo. Nkaagala nnyo. Ne wabeerawo ne exercise obwo bwampangula emmeeme. Naye ate ne King herself anyumira nnyo kubanga nzijukira ebiseera byaffe ebiri. Nze nzijukira lumu twalina omanyi Elite magazine ogijukira? Elite magazine yalingawo. Nzijukira Zaini. Njukira kati. Walingawo Elite magazine yalinga ya muvubuka bagiyita batya sokolinde ku kati. Ya ndawulo omuvubuka ndoza bali bamuyita ndawula Elite magazine. Njukira kati goli muto kunze like 5 years. But it don't matter. It don't matter kubanga Elite magazine eyo my very first time okuba Cindy eriiso yali ku governor bali balonchinga Elite magazine eyo ngali lubuto lwa mwana wa asooka omuzungu oyo and she's a reserved woman. But she's my friend mukwano gwange ono kuva very classy woman, very classy, very beautiful. Ate omanyi tu ebiseera ebisinga temunkwata bubi ebiseera ebisinga bambi tufuna abayimbi abajja ku England kuno n'omulaba n'ogamba okay naye abaana bazzenga baaka abaana babadde banyirira ng'otunulira wali Kashiba mugundi mu nsonda n'ogira. For me it was my first time to talk to Shiba. Like ngatwogera like one on one. Then nalimbadeko naye mu bifaananyi edda like bino ebyokwesiba kuba serebu kanekusenaawe bifaananyi I know. Kati nze
katolaba Arthur nanyumi twabadde tunyumya ne Shiba nangamba mbiraba ebintu byo nenyumya ne Cindy mbiraba ebintu byo kati nze kyanzizaamu amaanyi nze nganze kino sigenda kwekwekereza nzizaamu amaanyi ningamba ne bano nabo babeerayo nga balaba ebintu byaffe. I know. I mean, they're also human beings. Zibeboa. Ate balina smartphone. So it was such a great honor to spend time with Shiba. We had a beautiful evening, extra VIP evening. Like it was just us. Kololo Terrace. It was just us. I think we just had 3 tables in, and I was there. I was invited to that. Never cake. Oh, babe, yes, everything. Champagne was all over the place. So it was amazing. She's such a beautiful soul. Kati video etandikidde ddala entuufu.